والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخو والشديد لنعمر وسبع علو خص ضغط قض حصر وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما ولن حروف صححا وفي اللام والرا وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضاد نستطل أو كما قال ابن جزري رحمه الله. matenda mativuga ekitiibwa Allah ebyengira n'emirembe tusaba biddeeri omubaka sallallahu alayhi wasallama wamu ne ba ashaba ridwanullahi alayhim wallah. Tusaba ekitiibwa Allah abeerenga atuyigiriza irimu eyo eyina omugaso era atugase n'ebyo bye tuba tutegedde. Allahumma amin. Tumusaba Allah lubeerera abeerenga atuwa obwagazi bwa Qur'an, abeerenga Allah atuwa obulungi obuli mu Qur'an, agifuula ensonga okubeera nga ayanjuluza nayo ebifuba byaffe wamu n'okubeera nga atuwonya ebirwadde byaffe ne Qur'an, ebirwadde byonna ne Qur'an ey'ekitiibwa, era agifuula ensonga okubeera nga tuyingira ejjana. Aleme gifuula nsonga Allah okubeera nga etulemesa okuyingira ejjana, wabula agifuula ensonga okubeera nga tuyingira nayo ejjana. Wabad abulugana bitiibwa ansuubira nti muli bulungi, lubeerera tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga atuwa obulungi. Naam, mashghul wallahi rubosa mesha bigambo oba buyimba Imam Ibn Jazari rahimahullah bwe yawandiika mu kitabo kye ekiyitibwa Manzumatul Muqaddima fima yajibu ala qari'i al-Qur'ani an ya'lama. Ekitabo ekyo yenna ayagala okusoma Qur'ani agitereeze era ategeere ebyo byasoma ng'atereeza ddala Qur'ani ebigambo by'ekitiibwa Allah, asaanidde kubeera nga at least aba amanyiiko ebimu ku bigambo ebyo oba ku buyimba obwo Imam Ibn Jazari rahimahullah bwe yayogera mu kitabo kyekyo kye tugambye Manzumatul Muqaddima fima yajibu ala qari'i al-Qur'ani an ya'lama. Naam, ebigambo ebyo byetukulembeza bibaddemu ebitendo by'ennyukuta byonna bye twakalaba n'ebitendo by'ennyukuta bye tubuzaayo. So abamanyi bano Allah basaasire baddiranga obuyimba oba ebigambo ebyo ne beera nga baddira ebintu ebigazi ne babiteeka ne bagezaako bifunza tubeere nga tubitegeera bulungi. Naye mu bigambo ebyo tetujja kubinnyonnyola byonna, ffe tujja kunnyonnyola ekitendo kyaffe. Tuli mu musomo gwaffe ogw'ebitendo by'ennyukuta era lekita yaffe namba 68. Biiznillah tujja kutunuulyako ku abiyat ezisembayo mwe muva ekitendo kyaffe kitugenda okubeera nga tulaba olwaleero. Tugenda kutandikira ku bugambo bwe yagamba nti waswadun yagamba nti safiruha sadun wa zayun sinu. Tutunuulira ebitendo ebitalina opposite era nga ekitendo kyasooka twalaba ekitendo kye bayita as-safir okusiiya oba eddoboozi okubeera nga liri eddoboozi okubeera nga lisongoddwa ku nnyukuta eyo. Imam Ibn Jazari rahimahullah yagamba safiruha sadun wa zayun sinu. Ennyukuta ekitendo kya safir kirina ennyukuta ya sad, zai ne sin. Then agamba qalqalatun qutubu jidin wallinu, aba yagamba qalqalatun qutubu jidin. Ate ekitendo kya qalqala okukonebwa kuyina ennyukuta qutu, qafu, ta'u, ba'u, jim, dal. Then agamba nti wallinun waawun wa yaa'un sakkana wa fataha. Ate ekitendo kya lin tetwalaba ekiyitibwa allin obukakkamu obeera ku nnyukuta kirina waawu ne yaa'u senga zibeera za sukun wa fataha ng'emabega gaazo qablahuma waliyo fatiha. N'agamba nti walinhirafu suhiha. Ate ennyukuta ezirina ekitendo kiri ekyokuweta ekikkirizibwa oba kikkirizibwa eddoboozi okubeera nga liweta ne lifulumira mu bufulumiro ne likyuka mu bufulumiro bw'ennyukuta ezo. Ennyukuta yagamba fillaami warra. Amakulu ekitendo kya inhiraf kiri mu nnyukuta ya lam ne ra. Then wabitakiririn ju'il, yani mu ra weno nayo era ate ina ekitendo ekirala ekya attakirir. Kati olwaleero insha Allah Imam ayongerayo n'agamba walitafashi shinu. Ate tafashi oba ekitendo kya tafashi kiri mu nnyukuta ya shin. Omusomo gwaffe gugamba nti ekitendo ekirala ekitalina opposite kye bayita atafashi
era nga attafashi kibeera mu nnukuta ya shiini. Tugenda kukinnyonnyoka bulungi biiznillah tulabe ekitendo kino attafashi kyeki. Attafashi ekitendo kye bayita attafashi mu basomi lughatan mu basomi ba Qur'ani ey'ekitiibwa batugamba nti ekiyitibwa attafashi osobola okugamba maanahu fi lugha al-intisharu kwe kusaasaanira oba okusaasaana wal inthibatu n'okunywera. Ekintu kisobola okusaasaana wekisaasaana ne kinywera osobola okugamba al-intisharu. Ekiyitibwa attafashi al-intisharu kwe kusaasaana mu lulimi. Waqiila maanahu lughatan abamu bagamba era osobola okukiyita mu lulimi Olwarabu al-ittisaa'u kwe kugaziwa. Ekintu ne kigaziya oba ekintu kibadde mu kifo ne kigaziwa ekifo kibanga kuddira nnyumba n'ogamba nti akayumba kankano ke nazimba kankagaziye nzimbemu ennyumba ennene ebadde n'ekisenge kimu kangifuula ebeere n'ebisenge bibiri oba n'eddiiro n'amadiiro abiri n'ottasaa oba n'ogaziya. Kakati bayita al-intisharu oba bayita attafashi al-intisharu kwe kugaziya oba al-ittisa' okusaasaanya oba okugaziya. Kyonna kyonna kisobola okubeera nga kiwa amakulu gegamu. Yuqaalu ng'omuntu wanaagamba tafashati al-qarha. Omuntu asobola okugamba nti tafashati al-qarha ng'ategeeza nti kansa asaasaanye. Al-qarha ye kansa. Tusaba Allah amututaase atulataase ebirwadde ebifaanagana bwe bityo. Kati omuntu ayinza okugamba tafashati al-qarha nti kansa asaasaanye mu mubiri gwonna gusaasaanyemu ki kansa. Idha tasaat senga aba asaasaanye obanga yeeyongedde obungi tukiyita attafashi. Ate wa fil istilaahi mu basomi ba Qur'ani ey'ekitiibwa ekigambo kino attafashi kitegeeza ki? Kasooke tulabe definition eno gye tuleesa mu kafaananyi. Imaamu ayitibwa ekitabo ekyo ekirimu obufaananyi obwo imaamu waffe eyakitukubira oba eyakituwandiikira bamuyita imaamu Dr. Ayman Rushdi Suwaidi hafidhahullah jali sawa Allah amusaasire musajja mu Yemeni era musajja sheekhe w'abasheekhe fenna sheekhe waffe Allah amusaasire naddala mu irimu eya Qur'an. Kati imam oyo Ayman Rushdi hafidhahullah Allah mkume agamba nti huwa intisharu sauti ash-shiini. Ka definition yakakalika ekifaananyi agamba nti kwe kusaasaana kw'eddoboozi mu lya shiini. Huwa intisharu sauti shiini kwe kusaasaana kw'eddoboozi lya shiini min makhrajihi mu bufulumiro bwalyo hatta yastadima nerituuka oba neryambuka. Eddoboozi ekiyitibwa tafashi kwe kusaasaana kw'eddoboozi ku nnukuta ya shiini mu bufulumiro bwayo. Amakulu eddoboozi lisaasaana mu bufulumiro bw'ennyukuta ya shiini okutuusiza ddala bweligejja ne ligejjera ddala oba ne lijjula tugambe ne lijjula bisafhati addakhiliyati lil asnaani al-ulya was-sufla mu kupaati oba ku kitundu okutuusiza ddala welijjulira ku gutundu oguli munda w'amannya abiri n'aga waggulu. Definition eno etegeeza ki? Katuddemu amanyi njagala tutegeere ekikulu kya kutegeera Qur'ani kutegeera si kukwata bukwasi ne tubikwata ne tubyogera kutegeera. Sheikh agamba nti ekiyitibwa tafashi kwe kusaasaana kw'eddoboozi. Eddoboozi lisaasaana. Mutunula ku kifaananyi ekyo mulaba owali aro ewali aro then mulaba erinnya lino erya waggulu n'erinnya erya wansi. Kati eno waggulu waliyo kapaati akalinga aka yellow. Kati eyo yellow ly'eddoboozi. Eddoboozi awo eddoboozi lisaasaana eno ku mannya abiri aga waggulu oba amannya aga waggulu eno yonna seeti y'amannya aga waggulu ne seeti y'amannya aga wansi wonna wabeerayo eddoboozi ash nga twogera ennukuta ya shiini. Kyekyagambye kwe kusaasaana kw'eddoboozi
mu bufulumiro bw'ennyukuta ya shiini ne lijjula ku paati eri munda ku paati y'omunda mu mannyo aga waggulu n'amannyo aga wansi kye bayita attafashi kwe kusaasaana kw'eddoboozi mu bufulumiro bw'ennyukuta ya shiini eddoboozi ne lisaasaanira mu mannyo aga waggulu n'aga wansi mu paati y'omunda mu mannyo aga wansi n'amannyo aga waggulu nga paati y'omunda ategeeza kuba amannyo go galina paati bbiri waliwo paati eno etunula mu kamwa waliwo paati y'omu kamwa anya gaba galuma bwe gati gaba ne paati eno omuntu wayasamamu ati ng'agassa amannyo gaalumya amannyo eno paati y'okungulu yeerabika kati eyo paati y'okungulu si yetwogerako fe twogera mu paati y'omunda omuntu waba alumya amannyo nga paati y'omunda terabika kati emma paati y'omunda eyo yesaasaaniramu omukka ng'oyatula ennyukuta ya shiini bwatyo imam Ayman Rushdi Dr. hafidhahullah bwatyo bwatugamba yakati ate mu kitabu kyaffe ekirala kyetunulira era kyetunulira oba kyetulabamu ekiyitibwa ahkamu at-tajwid oba al-qira'a ekya Sheikh Husari hafidhahullah rahimahullah Allah musafiri yafa naam wayali annyonnyola ayongera okunnyonnyola ekigambo tafashi twongera kitegeera yagamba nti intisharu rih kwe kujjula oba kwe kusaasaana kw'omukka filfami mukamwa kwe kusaasaana kw'omukka mukamwa inda nutuki mu kiseera ng'oyatula bishiini ennukuta ya shiini kwe kusaasaana kw'omukka mukamwa ng'oyatula ennukuta ya shiini hatta okutuusiza ddala yattasilu bimakhraji ddaa'i almushala okutuusiza ddala ennyukuta oba omukka ogwo we gutuukira eno oba we gwagala okutuuka mu bufulumiro bwa vva twagamba shiini evaawa manyi ennyukuta zino tumanye bufulumiro bwa tusooka tutegeera obufulumiro bwazo shiini eva wakati w'olulimi twagamba ennyukuta ya shiini jimu shiini yaau jimu shiini ne yaau ziva wakati w'olulimi nga lwambuse wakati w'oluba amakulu wakati w'olulimi nga lwambuse ku wakati w'oluba we twalaba obufulumiro bw'ennyukuta ezo 3 jimu shiini ne ya nawe ekyo ennyukuta ya shiini bw'eva kati ennukuta ya shiini eno omukka engeri gye gubeera mungi nga tujjatula ne gusaasaanira amannyo ne gwagala okubeera nga gugendera ddala gutuuke ku bufulumiro bwa vva kuba vva waate eva eri ku mannyo eva ku mannyo gye gasembera vva oba n'olulimi gye lusembera olulimi gye lusembera nga lukwataganye n'amannyo gye gasembera wava vva kati batugamba nti shiini eva wakati w'olulimi nesemberera ddala okwagala okutuuka ku vva olwaki olw'okuba nti omukka guba mungi ogubaawo ogubeera gugijjudde Sheikh agamba nti wawusifati shiin bitafashi shiini tugiwa ekitendo kya tafashi liannaha olw'ensonga nti lirakhawatiha yantashiru rrihu fi lfammi inda lafzi biha olw'ensonga nti ennyukuta ya shiini eno tugiwa ekitendo kya tafashi oba tafashi ya mu Sheikh fasbir tugiwa ekitendo kya tafashi mu Luganda oyinza okugamba tugambe nti okusaasaana kw'omukka simanyi oba kubakola ki tetujja kiyita kusiiya tujja kukiyita ki simanyi bulungi sobola okufuna Oluganda lwonna lw'oyinza okubeera ng'ogiwa ekitendo ekyo ekya tafashi nabwekyo ennyukuta eyo efuna ekitendo ekyo ekya tafashi oba okusaasaana kw'omukka ku yo olw'ensonga nti erina ebitendo by'obunafu kati webiiranga nnafu ejjanga bwe yeeyagala neyeesaasaana oba kitegedde mukamwa mwonna wala okutuusiza ddala lweyagala okutuuka ku bufulumiro bwa vva'u nga bwe tulabye oba ntegereka nam قال الإمام مكي في الرعاية إمام مكي رحمه الله أقام كتاب تشيتي والرعاية معنى التفشي اشتجز التفشي كثرة انتشار خروج الريح كوا كويتديلا كوا كفرما كوا مكة بين اللسان والحنكي wakati w'olulimi ne n'oluba amakulu omukka omuyitirivu ogubeera wakati w'olulimi n'oluba
kyekireetera ekitendo ekyo ekya tafashi. Wambisatuhu fil khuruji inda nutuqi bil harufi, n'okusaasaana mu bufulumiro bwayo mu kiseera nga oyatula ennyukuta eyo eya ashini. Waja'ala ba'du al-ulama, kano kakulu abamanyi abamu baddira ekitendo ekyo ekya tafashi ne bakiwa ezimu ku nnyukuta etali shini nga fa'u, oba oyogere fa'u naye giwulyamu omukka, oba tha'u oba sadi oba dadi oba sini, ennyukuta ezo ennafu barra. Abamanyi bagamba nti ekitendo kino ekya tafashi kirina ne ku nnyukuta endala, naye tugamba nti ekyo tusobola okugamba nti kibaako kagamba n'akakwate ku tafashi naye oba ku mukka ogwo, naye ennyukuta ezo ezitali shiini, ennyukuta eziri endala zetugambye nga ennyukuta ya fa'u, tha'u, sadi, sini zifuna era ku tafashi, naye nga tafashi mutini, tafashi nga mutini si mungi, wabula ennyukuta efuna tafashi nga mungi ng'alabika yennyukuta yani yennyukuta ya shini. Nga tumaliza fi nihaya, قال الإمام المرعشي رحمه الله يقامتي وبالجملة فالحروف المذكورة مشتركة في كثرة انتشار خروج الريح. ennyukuta ezo zetulabye ziyinza okubeera nga zeegattira wamu mu kusaasaana kw'omukka nga zifuluma, walakina al intisharu fi shiini akthar, naye ate okusaasaana kw'omukka mu nnyukuta ya shiini kyayitirira amakulu kirabikira, okusaasaana kw'omukka kulabikira nnyo ku nnyukuta ya shiini. Walidhalika ittafaqa al ulama, nabwe kityo abamanyi ne babeera nga beegatta wamu ku nnyukuta ya shiini nti yo erina okufuna tafashi obutafaanaganako nnyukuta ndala. Kano nga mmaliriza ku kitendo kino ekya tafashi, ennyukuta ya jimu abamu bagiwa tafashi nsobi, waliwo abagiyita ji. By the way, wetuba tusoma Qur'ani ey'ekitibwa mulina okegereza kanotinge, ennyukuta ya jimu tefuna tafashi newankubadde efulumira wamu ne shiini mu bufulumiro bwamu. Abamu baddira akantu ako ne baddira ensobi eyo ne basoma ennyukuta ya shiini, ennyukuta ya jimu ng'erina tafashi yo nsobi. Ennyukuta ya shiini teba na tafashi, tesaasaanira mukka. Tugisoma ajje olw'ensonga nti ate ennyukuta ya jimu erina ebitendo eby'amaanyi nga qalqala, erina ebitendo eby'amaanyi ebigikwata, nabwe ekityo si nnyukuta nnafu. Abamu bagiwa obunafu ne bagiwa ne tafashi, olinaga ajji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رجيم هذا خطأ. رجيم لا، رجيم رجي نكوتا يا مان تينا kitendo kyaki kya tafashi. Kitendo kya tafashi kiri ku nnyukuta ya shiini nga batuga ash yawma idhin yasduru an-nasu ashtatan liyuraw ashtata ash-shams الشمس وضحى والشمس وضحى اتيتي تويتا التفشي. بارك الله فيكم.